Bana bakatonda mwene omungi maramusako mwenna muli nyala mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukumya atulabiridde n'atuusa nate nakolenga tuli balamu. Mwebaza olw'obugabirizi bwatuwadde era bwakulabiridde nange bwandabiridde n'atuusa nate leero nga tukyaliwo. Njagala otwala omukisa guno okwebaza gwe yeekumidde ku bigambo bya Prime Radio. Nebaza mukama olw'akawungeezi akaleero kubanga gwe nange bwetuli okulira ebigambo bino ebya gospel arena. Wansi w'omutwe ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Tuzze nga tuyiga ebyokuyiga ebyenjawulo ebyokuyiga bino nga bigendereddwamu okuyamba gwe nange okuzibula amaaso gaffe n'okutegeera tusobole okulaba nga obulamu bwaffe buteekebwa olwakoma kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Nakutegeezeza gwe aliyo yenna awulira ebigambo bino ng'oyita ku mayengo ga Prime Radio 91.9 Kampala 94.6 eri Saidize Masaka. Nkwebaza kubanga waddeyo budde n'ebiseera okulaba nga ebigambo bino biwulira. Njagala okwebaza gwe ali ku Facebook, ali ku YouTube awulira ebigambo bino. Njagala okwebaza mukama atwadde omukisa n'emikwano gyaffe ab'e Toronto, Uganda, SDA Church bateeseteesera bataddemu ensimbi okulaba nga ebigambo bino biwikika nga bitambula. Nebaza management ya Prime Radio, Sumba Nyende ne mukulu James mwebale nnyo olw'enteekateeka eno okulaba nga ebintu bino bigenda mu maaso. Nakutegeezeza gwe alina ekibuuzo kyonna nga kya Bayibuli si kya byabufuzi, ani awangudde ba election y'egundi, ani agenda okkalya 2026. Ebyo si bibuuzo bitunuulira, naye ebibuuzo ebya Bayibuli naddala okusinga nga bwe tuzze tuyiga n'ebirala webanga gye biri eyo. Njagala okube ku namba 0702 08 48 32 0702 08 48 32 oba 0777 0 emu then emisanvu emirundi ena 19 21 n'ennya. Osobola n'okusindika message ebw'ekibuuzo kyo ku 0705 166 264 0705 264 message yo ejja kubanga etuuka era nsikiriza nti ekibuuzo kyo ojja kubanga ofuna okuddibwamu. Mu kiseera kino omusikiriza Obaluganda tugende mu kyokuyiga kyaffe eky'essaawa eno ekiriko omutwe ogamba nti va ew'omukazi omwenzi. Va ew'omukazi omwenzi. Ono si mulala embulizi w'enjiri ya mukama waffe Ssempiira Martin kasabe gwe nange twewombe kul'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'obugabirizi n'obukomi by'otuwadde. Tuzze maaso go nate mukama n'akawungeezi akaleero okubaako ebigambo bye tuyiga. Saba okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo bino bye tugenda okuyiga bisobole okuzimba, okutukubiriza, okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Ogulumizibwe nnyo mukama ogw'ekitiibwa naffe tuwe omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amena. Onaku ku makya ga leero twalabye kanisa ya Katonda y'amazima ne tulaba nti kanisa ya Katonda y'amazima eriemu. Onaku olwaleero tulina amakanisa Christian denominations eziwera ddala emitwalo 47 wansi w'obukristaayo. Naye mu bino byonna ekibuuzo ekinene kye twebuuza lwaki eriyo amakanisa mangi ag'enjawulo. Oluganda omwagalwa njagadde otegeera ebigambo bino nti Sitaani wanaaba akola ebintu bye tagenda kuwa butwa wokka. Sitaani bw'aba n'akuwa ekintu kyonna oba omuntu ayagala okutta singa oweebwa akacupa ak'obutwa kawandiikiddwako ekigambo poison n'omulala n'aweebwa egiraasi ey'obutunda naye ng'erimu akatwa katono nnyo nnyini ddala, olowooza emikisa gy'okufa ku bantu bano ababiri anywedde obutwa nga kuliko poison n'oli addidde obutunda oba ekyokunywa oba ki n'ateekamu obutwa, aliwo alina emikisa gy'okufa emingi. Njagala kukkiriza nti omuntu ono anywedde obutunda obulimu obutwa alina emikisa gya waggulu okusinga oli kubanga ecupa eba yeeraga. Ekyo Sitaani akimanyi mu nkola ze, kyava akwata amazima n'agatabulatabula n'obutwa. Twalabye mu kitabo kino eky'Abefeso 4:5 nti Bayibuli tugamba nti omubiri guli gumu era ng'omubiri gutegeeza ekkanisa. Onaaba osomye Bakolosaayo essula esooka olwa 18. Basebo banyabo twalabye mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula e12 Bayibuli ekozesa ekifaananyi eky'omukazi okwogera ku kkanisa. Mu kubikkula essuula e12 ayogera ku mukazi omulongoofu, ekkanisa ya Katonda ey'amazima. Naye mu kitabo kino ekyakubikkulirwa 17 tusanga waatera mu ngeri y'enjawulo ekkanisa enkafiiri, ekkanisa yava ku mazima ga Mukama, ekkanisa eyenyumiriza ennyo mu kubeera eŋŋanzi mu kifo ekyokugoberera Bayibuli.
mu kubikula essula 12 tusangawo ekkanisa basebo banyabo eri mu kwenyumiriza olw'ekyo kyeri n'obuganzi bwerina okubanga mu paliamenti mawanga ag'amaanyi mu ntale eziriwo n'ebirala nga bizibera okusinga okwenyumiriza mu kubanga yeesigamye ku bayibuli ekigambo kya Katonda. naye bwonetegereza ekkanisa ya Katonda ey'amazima mu kitabo kyakubikula essula 12 tusangawo ekkanisa ne system enkola y'obwa Katonda eyeesigamye ku buyinza bwe, authority of God, obuyinza bwe, eyeesigamye ku kigambo kya Katonda, eyeesigamye ku kwagala kwa Katonda, eyeesigamye ku tteeka lya Katonda, eyeesigamye ku kuyigiriza kwa Katonda. mu kitabo kino ekyakubikula essula 17 tusangamu ekkanisa, tusangamu Babuloni, ekkanisa enyenzi, omukazi omwenzi asonga ku kkanisa eyava ku mazima ga Katonda. ng'era ekkanisa eno yeesigama ku buyinza bw'omuntu, yeesigama ku kigambo ky'abantu, yeesigama ku bikolwa by'omuntu, yeesigama ku mateeka g'abantu, ne yeesigama ne ku bulombolombo. bw'osoma bayibuli mu kitabo kya Maka essula 7 bayibuli egamba naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. ebyawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo kya Matayo Maka 7:7 bitulaga era bikakasa nti waliwo okusinza kwa mirundi ebiri. waliwo okusinza kw'osinza nga kwa mazima, naye ne wabeerawo n'okusinza okw'ekicupuli. bayibuli kwegamba naye bansinziza bwereere. olw'omwenda agamba n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwata obulombolombo bwammwe. in other words, waliwo ekkanisa ku mulembe guno ezeetwala okuba ne zeerowooza okuba nga zisinza Katonda naye ebyembi nga bamusinza bwereere. oluganda buli ebigambo bino era abiraba, njagadde otegere omanye kisobokera ddala omuntu okubeerawo ng'asinza ng'alowooza nti ali ku mazima, ng'alowooza nti ali ku mazima ga bayibuli, naye nga byasinza ali ku bibye, ali mu folofoto, ali mu kumala biseera nga n'okusinza kwe tekusiimibwa. naye owaayi, lwaki wandibadde osinza ebitakola makulu? lwaki tosinza ebikola amakulu? bayibuli egambye n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwata obulombolombo bwammwe. mu kubikula essula 17 tusangawo ekkanisa eyeeyita eya Katonda naye nga byekwata byetambuliramu bulombolombo bw'abantu. bw'onaasoma mu kitabo kino ekyakubikulirwa essula 17 olunya olusooka bayibuli egamba ne wajja omu ku bamalayika 7 abalina ebibi 7 n'ayogera nange n'agamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. bayibuli ebigamba mu kitabo kyakubikkulirwa 17 olusooka ne wajja omu ku bamalayika 7 abalina ebibya abalina ebibya 7 n'ayogera nange nga ngamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. bw'onaasoma olwokubiri bayibuli egamba bakabaka b'ensi gwe bayenda naye nabo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe. bayibuli etutegeeza eyogera ku mukazi omwenzi. omukazi atakwata bayibuli bigambo bya Katonda nga eyakunjawo ebibye, bayibuli gweyogeddeko ng'atuula ku mazzi amangi. bw'onaasoma bayibuli mu kitabo kyakubikkulirwa essula 17 olw'15 bayibuli bweyogera ku mukazi atudde ku mazzi amangi. omukazi kyoka kya byonna twakirabye ategeeza kkanisa. bw'ayogera ku mazzi amangi ategeeza ekifo ewali abantu abangi. bayibuli egambye nti bakabaka b'ensi gwe bayenda naye nabo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe. olwokusatu agamba nantwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi, ekirala kyalina kyakuvoola, ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era ng'ayonjebbwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi aga luulu, ng'alina ku mukono gwe ekikopo ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi ey'obwenzi bwe. olwokutaano agamba ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi. njagala otegeera ebigambo bino, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. olw'omukaaga ne ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya okunene. kyetwakalaba
ko kye tulabye kye kino ti bayibuli bweyogera ku mukazi mu bunnabbi ategeeza kanisa. Katwagala tutegeere tumanye kanisa ki eyimirira ng'omukazi ono. Bayibuli etugambye nti atuula ku mazzi amangi. Kubikkulira 17:15 agamba nti amazzi ge walabye nangamba nti n'amazzi ge walabye omwenzi watudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Kubikkulira 17:15 bwannyonnyola amazzi omwenzi ono kwatudde ayogera ku kifo, ayogera ekifo ekirina abantu abangi. Bayibuli ekozesa ekifaananyi eky'amazzi amangi, amazzi amangi okwogera ku kifo ekiri densely populated ewali abantu abangi. Kitegeeza nti ekkanisa eno basabo n'abanyabo gye twogerako mu kubikkulirwa 17 eyenze ku Yesu nga yeeyita erinnya lye naye nga si gwaliko. Ekkanisa eno kanisa nayo yansi yonna. Era njagala balegeeza abaagalwa boneetegereza makanisa gonna tulinamu ekkanisa emu gye bayita Catholic Church, ng'ekigambo Catholic kitegeeza universal, kitegeeza general kubanga kanisa yansi yonna. Ekkanisa eno bw'ogyetegereza eyogerwako mu ngeri y'enjawulo, eyogerwako nga bwakabaka bisiti mu bunnabbi, kisonga ku bwakabaka bw'ayogera ku nsolo mu bunnabbi. Mu kutabuta kwabo bw'onaagenda mu Danieri ayogera ku bwakabaka. Era tugenda kutunuulira olunyiriri olw'omwenda kubikkulira 17:9 agamba nti awo waliwo omwoyo ogulina amagezi, emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi atuddeko. Bw'oyagala okutegeera ekkanisa eno weeri era weesinziira kijja kwetaagisa ogere mu nyiriri olw'omwenda. Bayibuli weetugambidde awo we wali omwoyo ogulina amagezi, emitwe 7 z'ensozi 7 omwenzi kwatudde. Emitwe gino 7 egyogerwako egiri ku nsolo emyufu Bayibuli egyogerako nga z'ensozi 7 omukazi kwakoze atya kwatudde. Emitwe 7 zenkanankana obusozi 7. Era obusozi bw'onasoma mu New International Bible Version agamba the 7 heads are 7 hills on which the woman sits. Era bw'oneetegereza ekitebe kanisa y'Obukatuliki gyetuula e Roma mu nsi ey'Itale, kibuga eky'obusozi 7. Tuli mu kubikkulira 17 ayogera ku mukazi omwenzi. So bonera bwe tuli mu kwetegereza kanisa eno eyogerwako nga Babuloni eyava ku Katonda. Kwa Bayibuli etugambye nti kisooka kya byonna kanisa yansi yonna. Namba 2 yafuna ekitebe kyayo okuva eri e Roma. Ekitebe kyayo wali obusozi 7 eyogerwako. Bw'onaasoma ebigambo bya professor of history of the University of Rome gwe bayita La Bianca awandika n'agamba eri obuwanguzi bwa Kaisaali wajja n'obuwanguzi bw'abapontifeesi mu Roma. Constantine bwe yaleka Roma entebe ye yagiwa paapa. Njakadde otegeera omanyi bw'onaasoma ebyafaayo bya Europe ojja kwetegereza Rome eno weeri Rome weeri awo wennyini gundi bwe yali avaawo agamba nti eri obuwanguzi bw'Abakaisaali wajja obuwanguzi bw'Abapontifeesi mu Roma. Constantine bwe yaleka Roma entebe ye n'agiwa paapa. Ebyafaayo bibino byawandikwa Professor of History of the University of Rome Le Bianca agambye nti Constantine bwe yaleka ekitebe kye n'agenda e Constantinople Byzantium n'akyusa n'akituma Constantinople ekitebe kye na entebe ye na buli kimu n'akirekera obukulembeze obw'ekereziya obwa paapa. Bonagenda kwala mu byafaayo bye bayita Stanley's History Populana agamba bapaapa beddiza ebifo ebikulu ebya Ssenkulu by'ettwale lya Roma nga basikira ekitiibwa kyabwe n'obukulu okuva mu kafiiri. Constantine yaleka byonna eri Bishop ow'e Roma. Obwa paapa muzimu ogw'omugenzi ttwale lya Roma ogutuuzibwa n'engule ku masiro ge. Inazo kyogwanya okutegera n'okumanya nti oli bwe yavaawo Constantine byonna n'amawanika na buli kimu ekyali awo n'akirekawo kubanga ekisooka kya byonna yali atya okuleka political vacuum. Yali tasobola kugenda bugenzi n'agenda Byzantium n'ategeera yateeka Constantinople ekitebe ekipya kye baali bakizuuka kabaka bwa Roma ng'entalina gw'ataddeyo. Abalala baali basobola okujja ne bakiwamba.
ekyokubiri yatya okukiwa political power omulala yenna kyava akiwa ekereziya kubanga yamanyira ddala nti bano bagenda kukola ng'okwagala kwe bwe kuli n'amawanika na buli kimu ekyaliwo ekitebe nga bwe kyali ekyabakulembeze ab'edda ab'e Roma bakitwala butereevu nnyo ddala. Bayibuli yatugambye mu kitabo kya Kubikulira 17:9 obusozi omusanvu emitwe musanvu obusozi omusanvu omwezi kwatuula. Tensi gyakozesa wano tensi eri present mu lulimi luno agamba the 7 heads are 7 hills on which the woman sits. That is present tense. Tensi ya buliwo. Kitegeeza n'olunaku olwali bwonna bw'ogenza okutunuulira ng'onaanoonya ekkanisa eno ekitebe kyayo ojja kukiraba era ojja kukitegeera nti awo wennyini weeri. Ekkanisa eno eyogerwako mu 17 eyogerwako ng'eri best mu Roma. Buno bwakabaka kubanga ensolo twalabe nti mu bunnabbi ategeeza bwakabaka. Kino nno kirengera okutulaga nti entebe eno oba bwakabaka buno oba ekkanisa eno eyogerwako erina obuntu bwa mirundi ebiri. Erina omukono ogukwata erina political arm ne it is a union of church and state. Waliwo obwegafu kubanga continuation y'obwa papa gyekola mu myaka egyo. Constantine bwekyusiza ekitebe n'akijja eno mu Western Europe n'agenda mu Constantinople. Ebigambo bino byongera okutulaga n'okutukakasa nti kwokuba byonna ebyali political in nature nebiweebwa ekereziya. Kati ekereziya nebeera n'abajasi. Ekereziya nga ngagga nzibu nga kyeyogera tekiddibwamu ng'esobola n'okubonereza bakabaka ab'amawanga ag'enjawulo olw'obuyinza bwe yali erina. So nebanga egassa obuyinza obw'ensi political power ne ecclesiastical power, obuyinza obw'ekkanisa n'obwegundi ng'ebugase. Mu Kubikulira 17:6 Bayibuli egambye nendaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi ogw'abajulirwa ba Yesu. Akabonero kana kasange mu Kubikulira 17:6 lutulaga nti ekkanisa eno kanisa eyeetaba mu bikolwa eby'okuyigganya. Bona abasoma ebyafaayo mu myaka egiyise mu myaka egiyitibwa Dark Ages genda ku Google yonoonyereza genda onoonyereza ebigambo bino kubanga tuli mu kiseera nga information ali buli wamu. Masekati g'emyaka 538 paka 1798 gy'emyaka 1026 ekiseera ekyogerwako ekya Dark Ages. Mu kiseera kino obwa paapa bwatirimbula batukuvu ba Mukama abawerera ddala miliyoni za 5. 50 million saints of God were killed kubanga baali bagobera Bible nga bweyigiriza. Era mwaka gwa 12 Papa John owokubiri actually yetonda olw'ebyo ebyakolebwa mu kiseera ekya Dark Ages kyebayita Inquisition. Institution yateekebwawo okulabanga abantu bonna abaatwalibwanga okubeera n'enjigiriza enkyamu naye ejjukira nti bo baali bataddewo obulombolombo ebifaananyi kusinza ku Sande ekubatiza abaana batono ebirala bingi ebyayingiraawo mu kiseera ekyo ng'ekkanisa abantu bateekawo babikunjizaawo bakutte ebifaananyi ebibadde mu bukafiiri ne babireeta mu kkanisa ne bisinzibwa ne bitandika okutwalibwa ng'abantu ne bitandika okusinzibwa nga biweebwa ekitiibwa ate Bayibuli ebivumirira. Kati abasigala ku mazima ga Bayibuli ng'abekereziya wansi wa institution ya Inquisition ng'erina kubatirimbula. Onatunuulira engata eyambala omwaka gwa 2018 April 17 Pope Benedicto yali ayambadde nga ya red ng'era signifyinga ekyo ekyakolebwa n'omusaayi ogwayiibwa ogw'abatukuvu. Virtually every article of clothing worn by the Pope carries meaning and history. Kyobanya otegera n'okumanya nti buli kyambalwa paapa mu mbeera zonna ekyambalwa tekiri by mistake. Ekisooka kirina amakulu, ekyokubiri kisonga ku byafaayo. All of things considered ojja kwetegereza article eno yawandikwa April 17, Lawrence Cunningham, professor of theology at the University of Notre Dame, considered the Mass of Catholic Review, offers more insights on why Pontiff favors the color in a conversation with Michel Norris. The color red commemorates the blood of the martyrdom, the shedding of blood. Lawrence Cunningham, professor of theology at the University of Notre Dame, agamba nti kala red eyajambalwa Pope Benedicto mwaka 2008 yali esonga era ng'ekakasa ng'eraga omusaayi ogwayiibwa mu kiseera ekya Dark Ages.
bonasoma article endala gye bayita ku jonasa ku mutimbagano gwe bayita Mail Online March 14 2013 eyogamba bweti 6 pairs of the red shoes, the color to represent the blood of the martyrs, famously worn by retired Pope Benedicto, were also crafted in advance. Engatto zino pairs omukaaga ezambala Pope Benedicto zeeyongera okukakasa n'okulaga omusaayi gw'abatukuvu ba Mukama ogwayibwa. So bwe twogera ku kanisa eno yakubikulirwa 17 kanisa yansi yonna Catholic Universal Mother. Number 2 kanisa eyafuna ekitebe kyayo okuva e Roma. Number 3 kanisa esangibwa mu Roma. Number 4 kanisa yagatta obufuzi obw'ensi n'obufuzi obw'ekkanisa. Number 5 kanisa eyiganya kubikulirwa 17 olwokuna agamba nti omukazi ng'ayambadde olugoyo olw'effulungu n'olumyufu. Bw'ona atunulira kala zino z'olunaku olwaleero ojja kusanga abakulembeze ab'ekkanisa eno bambala ebyambalo nga biri distinct nga kubikulirwa bwayogera ebyeru n'ebyeffulungu, purple ne red, scarlet. Era nga it is not by coincidence, sinsobi bona atunula ebifaananyi ebyenjawulo ebikubibwa ojja kwetegereza olabe ndi kala zino zino emmyufu eza papo n'endala amajjowoowe gano bagambala. Era njagala okutegereza omwagalwa ezimu ku official colors ez'ekkanisa eno eyogerwako nga Babuloni, eyogerwako ng'omukazi omwenzi eyeeyita okubanga agobera Yesu naye nga si byaliko. Bona amusomako kala zaayo eziri official mulimu papo mulimu ne scarlet. Kubikkulirwa 17 olwokuna agamba omukazi ng'ayonjeddwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu. Ebigambo bino byongera okutulaga nti ekkanisa eno teyeefiirayo ku nnyambala y'abantu. Bateekako empeta, ebyokwewunda, ebyokumatu, bya mu nnyindo, budangadi, bya mu bulago, byonna tefuddeyo. Naye ekyokubiri eri mu mbeera ng'eri covered up in gold, eraga ekitiibwa eky'obugagga. Obugagga obwa Roma mwandiisi omu yawandiika n'agamba tosobola kububala. Roma erina zaabu, erina feeza, erina amayinja ag'omuwendo, erina ebisiige artistic work, erina obugagga. Mwabali mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo zino banka centenary, banka namba. Obugagga ezimu ku mawanga gakyasinza okubeera amatono naye nga galina ssente z'otayinza kuteebereza. Bwe nabadde nnoonyereza nga neetegereza obugagga bw'ekkanisa eno kubanga kabonero k'okubanga eyambaziddwa zaabu n'amayinja ag'omuwendo, kabonero akalaga nti ssente diriwo. Era bw'oneetegereza oluganda omwagalwa mu Rio Esther kanisa eya German in the Catholic Church in German alone eyogerwako okubanga erina Rio Estate eri mu masekkati ga $1 billion n'obutundu 2.24 then billions eziwera ddala 265 n'obutundu 6 n'obutundu obulala mu 2 billions nga bino byogerwako okubanga biri mu Rio Estate Holdings. Masekati ga billions 47 just ekkanisa ya Katoliki yokka eri mu Bugirimaani. Bona ayogera ku art and historical assets. Vatican Museum's house tens of thousands of priceless pieces of art, including works by Michelangelo, Raphael. While these assets are impossible to value, they contribute significantly to the church's wealth. Ebimu byebibajje ebisiige bina ssente z'otasobola na kubala. Bona agenda ku investments and financial institutions. Vatican Bank eyogerwako kuba nga institution as the institute for the works of religion eina assets ezisukka mu $1 billion 3. Olesi assets ezogerwako almost $1 billion 5, 5 billions. National Church, the National Catholic Church in Australia, is estimated to hold over $30 billion AUD in assets. So we look at a condition, we can work on a center with ziri. Naye n'ekyokubanga tefaayo abantu babambadde bati bona asoma atikemu gye bayita mu kitabo kino kye bayita Catholic Doctrine as defined by the Council of Trinity Papula 15 erwawandiikibwa Enamfon agamba bulombolombo si byawandiikibwa lwerwazi ekereziya ya Yesu Kristo ekereziya ya Roma kwezimbiddwa tibona atunulira ekkanisa eno mwana tuwe kikwewunyisa tezimbye ku musingi gwa byawandiikibwa. Njagala
ku ekyokulabirako ezimu kwatiwaako ezimu eyateekebwako omutwe oguyitibwa Faith is Triumph over Heresy esangibwa in the Jesuit Church e Vatican. Ekibumbe kino kirina akabonero akalaga ekkanisa ey'e Roma ng'erinnyirira abasajja babiri nga weewaawo kino kiraga okumalirira kwabwe okumalawo obwegugungo oba Protestantism obuwakanyi. Bw'onaagenda ewala ojja kwetegereza Cardinal Joseph Lazinga retired Pope Benedict 1992 awandiika bw'ati Ekereziya Katolika ey'e Roma ngezi okukira Bayibuli beewandiikako nga balaga nti obuyinza bwe balina n'amaanyi ge balina mwana tebasobola n'okukyusa essala ya Mukama waffe. Obuyinza obwogerwako Papa bwalina obanga ekkanisa yokka nti amagezi gaayo gasukkuluma ku byawandiikibwa ekitegeeza teasobola okukeera enkya nga yeebakidde oludda olumu n'agamba nti etteeka lino likyuke era ebifaananyi ng'era bwe baakola sabbiiti egende ku Sande nga bwalo kubanga balowooza nti bagezi okusinga ebyawandiikibwa. Bw'onaasoma ku bikulu 17 olwokuna agamba nti ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi obwenzi bwe. Ekikopo kino ekikwatiddwa mu mukono kyogerwako basabona banyabo nga kiraga ebintu eby'enjawulo ebikolebwa nga mwemuli okuvoola mwemuli bino okusinza bifaananyi. Agambye nti ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi ey'obwenzi. Gamba bonaba wetegereza Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine agamba, we are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the Athens, transferred into all the outward ornaments to which they had been accustomed in their own religion. Omusajja ono John Henry Newman awandika n'alaga era n'akakasa Constantine kye yakola kwe kwata ebintu ebyakolebwanga mu bukafiiri obw'e Roma n'abiyingiza ekkanisa ne bifuna amannya ag'obukristaayo. Era mu kweyongera kwa article eno Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine Population 372 agamba the use of temples, those dedicated to particular saints, gana amakanisa ge bayina te kanisa ya Saint Gundi, ya Saint Paul, ya Saint Mark, ya Saint Luke, okwocha obubani, candles, amazzi amatukuvu ago n'ogenda namugonga bali mu galwanyira, processions, empeta mu bufumbo, turning to the east okusaba nga bajja ebuvanjuba, images at a later date ne muyingiramu n'ebifaananyi, all are of a pagan origin. Bino byonna omuli amazzi ag'omukisa, omuli okubanga basaba essaala naye nga basaba kuyita mu batukuvu nga balina byekalo ez'enjawulo, Saint Luke, Saint Apollo, Saint John, Saint Paulo, Saint Sona abalala. Bino byavira ddala mu bukafiiri ne biyingira ekereziya okukozesa empeta, okwokya obubaane, okwotereza n'ebirala. They are of a pagan origin and sanctified by their adoption into the church. Obukristaayo bwafuuka eddiini ebangiddwawo mu ttwale lya Roma era ne butwala ekifo ky'obukafiiri. Wano sitaani kye yakola bwe yalaba nga abantu tasobola kubayiganya n'abamala bwabo abakristaayo kyava asalawo okuyita mu muddu we servanti we Constantine n'akwata obukafiiri bwonna obwakolebwanga mu Roma n'abwambaza ebyambalo eby'obukristaayo ne bifuuka ebikristaayo. Kyavudde agamba nti obukristaayo bwafuuka eddiini ebangiddwawo mu ttwale lya Roma era ne butwala ekifo eky'obukafiiri. Obukristaayo nga bwaliwo mu biro ebyekizikiza buyinza okuyitibwa obukafiiri obubatizo, ne bakwata obukafiiri ne bubatizibwa. Nga n'ekikompe kino ekyogerwako ekirimu omwenge ogutabuddwamu kisonga ku bintu eby'enjawulo ebikontana ne Bayibuli, gamba ng'okuyira abaana ku kyenyi ng'okubatizibwa ky'ojja kusanga mu byawandiikibwa. Gamba basabula nnyabo omuli embeera y'okusinza ebifaananyi. Ojja kusanga n'abakyala Greek goddess gwe bayita Stroth, Queen of Heaven, nga yatwalibwa n'atuumibwa erinnya eppya. Bamujja mu ddiini ez'e Roma n'atuumibwa erinnya eppya ne bamuyita Virgin Mary, Queen of Heaven. Naye ng'ekikwewuunyisa ekifaananyi ekyo mu bukafiiri kyali kisonga ku n'abakyala Queen of Heaven.
bona agenda ekifaananyi kimu ekitatute of god Jupiter ono ng'ayina enjuba ku mutwe gwe ng'engalo zazikoze bw'ati. Bw'oneetegereza ekifaananyi ekyo bakituuma ekya St. Peter ku St. Peter's Cathedral nga ne bakiwa erinnya erya St. Peter naye nga kisonga ku Jupiter, katonda omukafiiri yasinzibwanga mu nsi ey'edda ey'e Roma. Bona atunulira nogenda maaso n'olaba kigambibwa nti millions and millions of Catholics bazze ne bakiisinga akagere ka Jupiter nga balowooza nti mukakiisi nga bajja kufuna emikisa, nga balowooza nti bakiisinga bigere nga Zabuli eyokubiri olunyiro 12 bagamba nti munywegere omwana. Ekisinga okwasa ennaku basebo kwe kubanga Roma ewabiza 10,000 okuva ku Yesu abantu ebiragiro bya Katonda omuli etteeka eryokubiri eryokusinza ebifaananyi. Bona agenda wane Namugongo ojja kusangayo bingi, kumpi buli jjinja eriryawo yo badde okimanyi nti abantu bano aboogerwako omuli ne Mariya, omuli ba Peetero, omuli Bakizito omuto, bali luddawa n'abalala battibwa olw'okukkiriza, abayitibwa okubeera batukuvu, abaafa olw'amazima batwalibwa basabibwa n'okusinga bwasaba okuta mu Kristo. Obadde okimanyi nti ekereziya eno essaala ezigenda eri Mariya ne mu kiseera kino ekyemabega twalaba eddirisa ddamba ono mu Uganda eryayasibwa nga abantu baliraba Mariya, ebirala ebiringa ebyo bingi byeyongedde okubaawo. Naye abooluganda baagalwa nyagadde otegeera omanye ekereziya ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okujja abantu ku mulamwa, okuleeta okusinza ebifaananyi nga Bayibuli etugamba teweekoleranga kifaananyi ekyole. Ezo zonna nkola za bukafiiri. Okutukuza Sande Catholic World Lupapula 89 agamba nti enjuba ye yali Katonda asingira ddala mu nsi ez'abakafiiri. Era ekkanisa yandirabisenge egamba kuuma erinnya eryo ekkadde kafiiri Sande olunaku lw'enjuba. Sande talina bukakafu bwonna mu byawandiikibwa, neebanga efuuse akabonero abantu bonna tebakuŋŋaanirako. Ekikwewuunyisa n'ekirala atika endala yina egamba yafuluma mwaka 1996 Time magazine yebaita Time November 4 papa nga agamba the Pope says we may descend from monkeys. Agamba era alaga tikisobokera ddala omuntu okubanga yava mu nkima. Ati kendala ya expand cool Pope Francis declares Big Bang Theory and evolution are real. Enjigiriza okuba nti omuntu bw'ava tafiira ddala. Magazine emu eya Watchman April 1904 the pagan doctrine of the immortality of the human soul crept into the back door of the church in the early centuries. Nti enjigiriza egamba nti omuntu bw'ava tafiira ddala manyanga omwoyo gwe gusigala nga guwulira oba gugenda mu ggulu ekitalongooseddwa nnyo nga bakoze ebintu ebirungi ne bagenda pakatole ne balongoosebwa ne bagenda mu ggulu olwo. Bassebo n'abanyaba enjigiriza eyo naye yayingirawo enjigiriza ya kikafiiri kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kino eky'Ezekyeri 18:4 nti emmeeme eyonoona erifa. Bayibuli nga bwe tugiyiga kufa kuba nti omuntu abeereyo n'abonaabona n'anyigirizibwa n'ebirala ebiri. Ekkanisa eno enkafiiri eyogerwako nga yansi yonna, ekitebe kyayo kiri Roma, eyogerwako ng'eri mu Roma, yagatta amaanyi ag'ekkanisa n'amaanyi ag'ebyobufuzi, eyogerwako nga kkanisa eyiganyiza abatukuvu ba Mukama, erina kalazi eziri official omuli papo ne sikareti, eyambadde ebyebbeeyi, erinamu kasente, tefaayo ku nnyambala z'abantu na kwetonaatona kwabwe. Enjigiriza enkyamu eziri awo. Bayibuli kyeva etugamba mu kitabo kyakubikurirwa 17:5 ne ku kyenyi kyerinnya eriwandiikiddwako ekyama Babuloni ekinene nyina w'abenzi era ow'omuzizo gw'ensi. Babuloni gwayogerako wano ayogera ku kkanisa ekereziya ey'olunaku olwa. Njagala otegeere bino bwaluganda omwagalwa nti bw'obanga togoberera Bayibuli nga bweri ng'okuma Sande njagala kusomera statement eno egamba bweti mu kitabo kiyitibwa The Faith of Millions Opapula 476 agamba ebigambo bino eri mwenna abalowooza abasikira bannammwe abasinza ebifaananyi nga banywa amazzi ogw'omukisa n'ebirala ebiringa buli ebigambo bino. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion direct from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? Buli ebigambo bino tekyewuunyisa okubanga abantu abagamba nti Bayibuli yokka gye basoma era gye bagira ebintu bino eby'okusinza ku Sunday baabijjawa.
Yes, of course, it is inconsistent, but this change was made about 15 centuries before Protestantism was born. And by that time, the custom was universal observed. Njembera eyokusinza ku Sunday yaliwo ebyasa 15 biramba ngokusinza ku Sunday we kulinga no Protestant bunajja. They, non-Catholics, have continued the custom even though it rests upon the authority of the Catholic Church and not upon an explicit text in the Bible. Newankubadde abalabeita Protestant, abeita basomi ba Bible, abasomera bannamwe, abasaki bannamwe, abasinze ebifaananyi. Njagala mukitegere mukimanyi. Statement eno egamba faith of millions opapula 773 eraga nti okweyongerako ku Masande etalina bukakafu mu byawandiikibwa kabonera akalaga nti mukyali baana baabwe. Era agamba that observance, Sunday observance, remains as a reminder of the mother church from which the non-Catholic sects broke away, like a boy running away from home but still carrying in his pocket a picture of his mother or a rock of her hair. Kibanga mwana ngabakumi basande kibanga mwana bwabanga waali ngadduka n'ekifaananyi ky'amamene nga mama wa mukyali takyamwagala. So n'olw'ensonga eyo njagadde otegeera omanye ekkanisa yonna eri eyo ng'ekuuma Sunday etalina bukakafu mu byawandiikibwa Bayibuli nga bwetegeeza oli mwana wa Bukatuliki. Kyovula bwe twasomye wasoose twalabye nti ekkanisa ziri bbiri zokka. Bw'obanga osoma Bayibuli yonna ate yokka bakugambye genda ofuuke omuseveniste omuadventisiti. Naye bw'oba osazeewo by'abantu oli Mukatuliki awedde emirimu. Bw'obanga osinza ebifaananyi ebirala byetegebwako kkanisa. Naye abaayi Bayibuli kyeva etuyita mu kitabo kino ekyakubikkulirwa 18:2 n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi n'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene bassebo ne bannyabo Katonda akuyita ofulume ekkanisa zonna ezivudde ku mazima, ekkanisa zonna ezikuuma Sunday, ekkanisa zonna ezisinze ebifaananyi, ekkanisa zonna ezeesigamye ku bulombolombo, ekkanisa zonna ezitayigiza mazima ga Bayibuli nti abafu tebafiira ddala. Manyanga bagenda mu pagatole, manyanga bagenderawo mu ggulu. Enjigiriza zonna ezitamiddwa abantu leero ng'abantu bazimbyemu n'ennyimba bazannyemu ne firimu. Katonda atuyita mu kubikkulirwa 18:4 mu kifulumemu abantu bange muleme okussa ekimu n'ebibi byabwe era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo byabwe. Bayibuli etegeeza bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero nti wandibadde okifuluma kiveemu Babuloni. Bw'obanga oli muntu wa Mukama mu kitabo kya Yokaana 8:32 atugambye mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Katonda akuyita, Katonda akukoola akakungeza kaleero. Bw'obanga gy'oli mugana mwannyinaze omwagalwa, Katonda ayagala otegeera amazima gano era ogagoberere ogatambuliremu. Ayagala ove wansi w'obulimba, ayagala omusinze mazima ne mu mwoyo, tayagala kusinzaako kubeere kubeere kwaffa, naye ayagala omusinze mu kusinza ogenda okubalibwa nga kulina amakulu naye ogenda kubalibwa eggulu. Kigenda kutulumanya Buluganda baagalwa ng'ensi eno tugyeyagaliddeemu nga balowooza okugyeyagaliramu naye nga n'eggulu litulemye. Kyenva nkoola Oluganda akawungeezi akaleero obulamu obweyo eri Yesu. Jangu oyingire mu kanisa ey'amazima eyasigalawo, jangu obatizibwe Oluganda, jangu obeere mu balonde ba Mukama basanyukira abakwata ebiragiro bye, abakwata nga balina n'omwoyo w'obunnabbi. Bw'obanga gy'oli eyo nga wandiyakadde okubatizibwa, njagala kutegeeza Oluganda omwagalwa Sabbiiti ennaku z'omwezi 3 Saturday tuli wano Prime Radio ekireka. Ennamba gy'ogenda okukubako 0702 08 48 32. Jangu oweeyo obulamu bw'eri Yesu, jangu oyingire mu kkanisa y'amazima eyasigalawo, ekkanisa eyigiriza era etwala abantu mu ggulu. Bw'obanga gy'oli eyo njagala kusaba Oluganda twewombeeko olw'okusaba. Katonda affe omukulu w'omugulu tukwebaza olw'ekisa kyo n'okuyigiriza kw'otuwadde. Saba weyongere okutubikkulira amazima gano Mukama. Leka amazima gye naako mugategeera Mukama tusobole okufuuka abaddu bona basantu tukuweereze mazima ne mu mwoyo. Gwe kennyini otugambe mu kigambo kyo teriiyo kye tusobola kukola kuziyiza mazima wabula okugaweereza. Kyenva nsaba okusumula okw'enjawulo eri Owooluganda yawulira ebigambo bino nga bimunyizizza ng'atandise n'okwesoza alowooza nti oli kumuvuma Mukama. Njagala okumusabira ategeere nti gano mazima Bayibuli egoogedde ebyafaayo bigabikkudde. Nsaba otwerokolere erinnya lyo leka ligulumizibwe. Jangu otulokola
Katonda mu kiseera kino eky'enkomerero ekisigaddeyo ng'okomawo tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo. Kale bonna ab'okomeza obwakabaka bwo tusange bangi Mukama, osange bangi abanaabeera ku nnyanja nga bawangudde. Njagala okusabira oyo atambula era ng'akwenda kuba ku ssimu zino, atambula okwegatta ku kibiina ekinene eky'ejje ly'abantu abagenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mukama mutambuze mirembe, muwe obuvumu obukuba ku ssimu eyo, muwe obuvumu obujja okubatizibwa. Sabbiiti eno abantu bangi obeerokolere bakutegeere bakumanye, gwe kennyini bonna ab'okomeza obwakabaka otwale mu bulamu bw'okwesiima. Mukama tukweyansa nnyo kubanga tukkiriza nti okusaba kwaffe okuwulidde, ogulumizibwe obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, amiina. Mukama akumpeera omukisa.